Oluyimba Principal yakubye wamu ne Nubian Lee okuli King Saha munange bibino ebivaayo akatambi wekali Masaawo Eddie yawe naye akubidde Principal oluyimba bannange mulimu ebigambo byo kyetaagisanga nammwe mu byewuliddeko Masaawo Papa Misa Kisemakula olutalo lwa Bobi Wine ne Eddie yawe aluyingiddemu era nga ne Sister Junior wamma naye muyina Masaawo ng'ate ayogera ebisongovu eri abakyala abeerusa kale mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano eyavaayo navoola Obuganda munnange wenjogera ye agamba olutalo tagenda kulusirisa nti kubanga bamaze ebbanga nga bavuma Abanyarwanda mbu munnange akaseera kali ke babavumiramu baali nga tebannaba kuyiga kukwata amasimu naye kati ke baayiza okukwata amasimu okugeetunuzaamu okugogeeramu simanyi wajje bigenda kugwera akatambi nako weekali Masaawo ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tuisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe buli kyokwatako mukwano tebigenda mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma munange sigenda kulwisa nkuvuze buterevu paka wa Eddie yawe onono nga muganda wa Principal ewe waliwo akatambi akabadde katambula nga ka Principal nga yali annyonnyola ng'agamba nti kale akumaama ne taata balinako omugwe bagatta kugamba tebava nti maama y'omu taata y'omu munnange no Eddie yawe yavaayo n'ayogera ku nsonga za Bobby wamu n'abantu abaagala Principal abantu kyabayisa bubi naye munnange naye omusajja kyamuyisa bubi era gye bisembekedde ng'amukubidde oluyimba Bobby Wine wasubiza bingi bakitaffe bakuyirawo omubiri ebisingawo omulamu babuwangayo bali abakusokawo sebo wabenganga wasubiza bingi bakitaffe bakuyirawo omubiri n'ebisingawo obulamu babuwangayo olutawo luno lwabaagalana okuli Principal wamu ne Eddie yawe yagamba nti nedda family y'omugireko ebeerenga family wabula ne Bobi Wine naye eyo mutwalenga Bobi Wine kati kino nno kyanyiza abantu olutalo wamma ne lumerukira ddala ebyaddala era nga wenjogera oluyimba Eddie yawe yalukubidde Principal naye era nga mu kiseera kyekimu bagamba enswera ekwagala yeekugwa ku bwe muno mu kabi yabeera munno ddala kati ye Papa Misa Kisemakula avuddeyo n'atangaaza ku kiriwo mu family y'aba Bobi Wine ngenda kubanga mu batuusako maaso wano ate naye musobole wamma okumwerabirako nti mu family Mukama alina omuntu gwawaamu omukisa family Katonda agiwa omweso oba buli mulimu ogwa joint Katonda aguwa omweso bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi kakati obuzibu bwe butera okuva mu family ezo family okuba nti etawaana ebonaabona buli muntu ali mu family eyo kulowooza nti ye mwesi bwe butakkiriza nti Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa family oba Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa kampani eno kivula nti abantu abamu ending up nga family eri mu kuyombagana kukaayana buli omu kulowooza nti alina okusalawo kampuni ng'erimu yandibadde genda mu maaso baganya okukkiriza nti omwesi waffe y'ono kkiriza bwe family eri eyo mutunule mu family yammwe mulimu Katonda gwe yakwasa omweso gwammwe mukkirize bukkiriza agutambuze bulungi wabula ate naawe gwe baakwasa omweso yesa bulungi oleme kubonyaabonya banno awo ojja kuba otuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bw'atyo Papa Misa Kisemakula bw'avuddeyo n'ayingira mu nsonga za Eddie yawe kw'otadde muganda we Principal oba Bobi Wine agambye ate enswera ekwagala bannange njogera bajjukiza yeekugwa ku bwa so kati omukulu Eddie yawe walibadde otula n'ofumiikiriza ebigambo bino mukwano gwo byakugambye oba nojjamu n'ekyokuyiga munange bwe tweyongerayo ewa Sister Junior onono muyina nga leero tasalekako omusale bubuzibu buvudde kuki atabukidde abakyala abeeru abakwata mu kizigo munange nga baali baddugavu naye ate buno budde nga baayeruka munange abatabukidde bizibu nnyo muneenakwata mu bizigo era abasajja babeerako ebintu bye banoonya tujja kubalekawo biki
omwana ndowooza waliwo eyo gwe yagwa naye mulaavu banga akwata mu kizigo oba ne bafunamu obutakkanyo omanyi ono omwana ye talina mugulambo mweyeruse ng'ofaanane Rihanna mukwano gwe nabakudde mukwano gwe nalunga ebyo bimweyerusa ebyo ku musana n'owunyanga nga kalimbwe w'enkoko ebyo tebikuuma basajja. A man should see a woman in you. Ayina okulabamu omukyala muggwe. Some of you muli bakazi ne muli nga basajja opakuka bupakusi toyina njogera toyina kawoowo mu kamwa like which woman are you? Oli mukazi ki? Like oli ki? Omuntu wakubuuza oli ki? Ebyo kuddawo mu TikTok ne mukonamira abantu it will not give you a man. Abasajja ne bwotukunamira ffe tuba tumanyi kye twagala. Abasajja bamanyi bye baagala. Men know what they want. Ne bwojjanga okunamye ne kyovula era bakwagalako naddayo wa mukyalawo. Waliwo wana abakazi be twagala nga toyinza mulaga maamawo. Nga tusula na mulaga baganda bo. Naye nga wankukutu era wanzikiza. Because the emphasis zanzikiza enyambala yanzikiza. That's who you are. Ekyo kyoli. Ekyo kyoli. Sister Junior bwati omunanga ate leero bwasitukidde mu bakyala b'ebizigo ndowooza munanga osanga wali eyo gwe yasitukiddemu eyeyerusa oba n'amusumbu oba yamutumya ebizigo bya bbeeyi sijja kulima naye nga yagambye nti abasajja babeerako n'ebintu bye banoonya nti gwe newoyambala obubi newoyambala enkunamye oba newokwata mu kizigo nga toyina musajja kyayagala bwera ajja kuleka waagende kale munange bwe tweyongerayo era mu kiseera kyekimu awo omugenzi siniya tamale emirundi senior munange nno y'omu Papa Francis bwe yajja eno mu ggwanga lyaffe Uganda munange no y'omu ku bannamukisa abamutuukirirako era yamukwata ku mutwe n'amusabira okitegedde ekintu kyokale bambi kati buno obudde bwonna bambi bagenze era nga bano ekifaananyi kyolaba ekyo okuli omwami n'omukyala be bazadde ba Papa Francis naye nga nabo baafadde omusajja yafiira ku myaka mitonyo 58 ate omukazi ye yafiira ku myaka 67 awo munange gye yafiiramu ate ye Papa Francis afiiridde ku 88 kale katusabe omukama abawummuza emirembe abasonyiwe byonna ebyabasobako munange waliwo omuvubuka Munyarwanda yono ye yazegawanye mu kuvuma Abaganda agamba nti Abaganda babadde bamaze ebbanga nga bavuma Abanyarwanda naye nga mbu tebamanyi kukozesa simu naye mbu kati ke bayize okukozesa essimu ndowooza eza smart kuba ez'obupensa akabazimanyi nti mugenda beekuulira mu mulago mbw ate ke banange bingi bye bayogedde segenda kubanga mbiddamu kubanga akataabi kalina amaaso wane nga kyenyo okubeera obumu okubeera emirembe kyekisinga twategedde ekitegeeza mwe babavuma kabaka munyiga mangu mukiwulidde muwulidde akaliro mu Abaganda bati munabakiwulira tujja katutandise anti luli twali tetunategeera TikTok naye kati tuzitegedde ekitegeeza bwe bavuma kabaka muyina engeri gye kibayisaamu naye kambuuze mbadde mukimanyi nti ffe pulezidenti waffe ye pulezidenti Museveni naye kyenjagala okubuuza mugamba nti ensi yammwe President Museveni ng'agenda wamba Uganda bakabaka bano baaliwa bali bakyali baana bato bali saidi ki mukirabye kati kakati mwe bakati siuji simanyi ba ali simanyi mbuba waliwo muno baba mwitani simanyi nakumanyi bakati siuji mukiwulidde Fetwade tuogera ku president wamwe obaye kyagulanye takubaya ne kati mukiwulire nti naffe kati bovuma president Museveni naffe kinengeri gye kituyisaamu obubi tosobola kuvuma president w'eggwanga kubono singa ne president w'eggwanga singa teyaliwo ne kabaka wa mwoyo teyandibaddewo oba mwali mwebasinga president Museveni agenda mu nsiko emyaka 6 tewali mu Uganda yaliwo ebiseera ebyo kujja kuwamba wano Uganda naffe president Museveni kabaka waffe mujja kiwulira anti ka TikTok tugize
tugenda baleetera omuliro kati ate kati fe olundowoozo tumanyi fe tebagenda tusiba fe tetusibwa oba byatandise kabitandike buli kimu ekinjereka buli kimu kati tugenda kugulawo kati mwaluguddewo kati twategedde nti awabaluma byebyo munange abanyarwanda munange bagamba nti abaganda babajogedde ebbanga ddene kuba luli baali tebamanyi kukozesa simu ndowooza nga tebamanyi bakozesa tikitoko naye mbu mukwano kati ke bategedde bagenda kwezooba ekyani ky'abanyarwanda kyani ky'abaganda naye nga nze twagala bumu okubeera bumu kubanga obumu kyekintu ekisinga okwetaagisa bweko principal ayina ebigambo byayogedde era nga bo munange abantu abamu tebyabasanyudde era nga bagambye nti nga pulezidenti ayagala entebe era nga omukulembeze omulungi timunange mulimu ebigambo ebimu byabeera tasaanidde kufulumya ebimu kale abeera asobola okubyesigaliza naye mu ekyo n'ekimujjidde ayogera omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri eyina musiru nnyo oba mubi nnyo babaddewo ebbanga ddene nga batuvuma enkwe wano mu Buganda kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe abo bemulaba beekuluwaisa ne Museveni bebenkwe kubanga omuntu bajja nakufugaza nnyoko n'ekitaabo omuntu bajja nakolako ebikolobero ate newekulubesa naye obeera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monange tukyali ku nsonga za Bobi Wine era nga tumanyi bulungi nnyo principal yazzeeyo mu studio n'atukubira akayimbi era nga kuno teyakafulumiza yeka wabula alina omuyimbi King Saha wamu ne Nubia Nili ne munange bajaji ba kuno bo batandise dde okugusalamba oluyimba terulumye ne munange akwasaganya ebintu bingi enayagala pa president ate tesimanyazze mu kuyimba bingi bye boogera ninge kyamazima oluyimba lutambulidde ddala kati simanyi obuno ye byayogera abijja wasokola buno katono nze nkongereyo n'agaleero banaki bannange oluyimba lwa Kadingo ne gurupu ye nga tetuluwulira ebifaananyi bye beekubidde mu studio bisinga oluyimba okunyuma eri bagiyita kasasiro tune teyasobodde wadde okusomoka emagere nabaga muli bafeeriya concentrate on one business kasita mwetagaza mu mujjako Museveni ate tuli mu studio waliwo dikitete yali avuddeko n'oluyimba kati lulo lwabatuddemu era mutyenye akasajja kaali enisikini era muwenya credit akasajja ke bayita Edikenzo ntegereke serabe mwavuddeyo okulwanisa ge mazima gennyini Kenzo yatukuba wano oluyimba lumu yali yakaluta ku ssaawa 3 ez'ekiro ku ssaawa 5 ez'ekiro kyekimu nga lubunya amawanga olwammwe lwakatwala essaawa 2 essaawa 12 terunnasomoka n'amagere ab'emakinde tebalumanyi abaawa tebalumanyi oluyimba lwakomye mu galale zammwe wanaali enisikini mu bulwadde bwe yatuteeredde tune kwe tunywera bbiya n'okutegula ebikazi ebonya amawanga nagiwulidde Kasese Isingiro Mufumbiro eri buli wamu wonna abaana abankubira balu China gituvuunulire tugirabe etrending e China ne tetumanyi guno guvubuka gwammwe gwayimbye kuki bigapo gambaawo ndi empologoma kasayagaano kulibwa abantu yasigala mu nsiko ntegerekese bulungi
so tuning ebatuddemu ebifaananyi by'omu studio bigisinga okunyuma. You fools concentrate on one thing. Teri dictator yali avuddeko na music. Stop fooling people. Advise people to go and dig, to go and work, and they change their lives. Museveni yabalema, Museveni yabalema, Museveni yabalema, okumanya yabalema ne mumuvanako mwerwanisa mwekka. Waliwo ku mwachayinza okuddamu okwogera ku Museveni. Gwe mwawako n'emyezi 2, wasembayo muwadde ssaawa 48, kati oba wadda kuki banaye musajja gw'otagala. So big up Papa Alien Skin, watukubye Tion, webale nnyo, oli top 10, olaba struggle ogibuutikira ne tune yemu kati batagala. Mujja kuta ne ku Blue Move kuba mwagala nnyo okubikka abalala. You cannot stop the favored people. Alien is favored by God. Olabe ebikono byonna bye mumukubye is still a trending center. Kati munoone kuvu kadingo ne group yo. Awo no wetutuuse munange n'oluyimba lwa Bobi Wine King Saha wamu n'ennobi yanili munange mu kiseera kyekimu principal yavaayo kale n'alaga nti yasanyukira abantu beeyiganga olw'ekikola kyebakola Alien Skin okumukuba ejjinja bingiko ebigambo byayogera kati no munange bino nno byanyiriza ddala abaana ba Fangoni oba bafaani ba Alien Skin era nga nakati mukwano bukyatandika bakyawira nkolokoto kati gwe ogira okole bwotyo nga tondafuna bwa president olosinga onabufuna biki abantu banadda wangu olaza omutima omubi oyimiriranga mu lujjudde lw'abantu abawera abantu 10 n'okusukka munoonyumya ebibozi gwe byolowooza nti bigenda osesa abantu ne bataseka ng'oseka wekka weekubemu mu mutima. Ono Alien Skin yajja bakunamya. Ono Alien Skin yajja kukunamya musajja zuukuka anti gwe toswala. Kati kwebyo ki ekisesa naawe oyagala kufuga ggwanga eririmu obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu gwenga gwe okumamu abantu omuliro gwawagira violence abavubuka bettingane beekubi bettingane omuntu yenna ategeera kyova olaba wayogeredde mu lukuŋŋaana lw'enkuyanja y'abantu naye ng'abantu abategeera byabadde tebiri fane era nga tebayinza kuseka. Kuba omuntu ategeera tasobola kulaba muntu nga ggwe ayagala obuyinza nga gwe okuma bavubuka omuliro oyagala ofuga obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu kyova olaba Katonda yakulaba nti tolisobola n'akumma obusobozi ojja kukomawo okuleekaana ojja kukomawo okwogera nonsense. Alien Skin gw'ogamba muno wasanyukidde abaana b'e Busoga ye Museveni. Abaana b'e Busoga bajjeko Museveni. Musajja weekube mu mutima olwanagana n'abayimbi oba olwanagana na Museveni kumujja mu ntebe. Banne bagamba abike ebibiri tabojja. Musajja weddeko owagira violence mbugo oyagala obukulembeze era abawumba tuutu be bakuwagira naye abantu abategeera abalonzi teri asobola kuwagira. Mani Alien yakunamiza gwe tolaba nti oli mu kwokya munaawe olwanirira ggwanga olifuge bw'oba owagira abavubuka bettingane nga toyina yadde obuyinza obulagira ne kiba olwo bwona obufuna. Banaye Katonda tusaasire otuwonya abantu nga bano.